Omubiri gwa Sarah Mateke Nyirabashishi abadde minisita omubeezi w'ebyokwerinda n'abazzwanako ogutuusiddwa ku Paalamenti ku ssaawa 7 ez'omutuntu olw'okusinza okw'okwebaza Katonda olw'ebyo byamukozesezza ne kutandika ku ssaawa 8 nga kulembeddwamu Ssaabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu. Okusinza kuno kwetabyeko ebikongo okuva mu gavumenti ebikulembeddwamu Sipiika Nta Anita Among, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja, baminisita, ababaka ba Paalamenti n'abaliko ababaka ba Paalamenti ey'omwenda nga batandise na kuganzika bimuli ku ssanduuko. Mukubuulira Ssaabalabirizi Kazimba anakuwadde olw'emyaka omugenzi ky'afiiriddeko nga mu kiseera kino eggwanga n'ekkanisa badde bamwetaaga nnyo. Because we can't know what God planned from our side, but 50 years, really, we are still expecting a lot. But no one of us can question God. Omulamuzi wa kkooti ejulirwamu Christopher Gashirabake ne mutabani w'omugenzi Isaac Katugume Waleni boogedde ku lw'abooluganda ne beebaza gavumenti babeereddewo okuva omuntu waabwe lwe yafa. I want to thank you very much, my Lord, the Blessed Archbishop, for allowing to officiate this function at this short notice. I want to thank all of you for coming to say your goodbyes to my mom. Minisita w'ebyokwerinda Jacob Oboth ayogedde ku mugenzi ng'abadde omuntu ow'enjawulo aweereza eggwanga n'omutima gumu. We take this opportunity to honor and celebrate her life, a life marked by exemplary service, steadfast commitment, and a deep sense of duty to her nation. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.